Ebulaya teriyo bya mukisa. Biri bya kukola nnyo. Anti aba balina omukisa beba bajjero ne bagunoonyeza eno. Tebagufunira eri. Oyina okuva na gweno. Oyina okuba nga omaze ogusetingira ene waka. Bw'ogenda ne bino mb'opala bupaazi Uganda ekulemye zadde abaana bangi. Osimanya buli kimu kifudde owesimbyewo mbwa parliament bakupya akalulu biki bwe biti kasita ogenda ne obusungu. N'opala bupaazi bw'oti. America watogenda gifunamu wadde 10. Bw'otafiirayo nga mmese bontwe kubanga yazifuna yesente yatuukire ya Arizona n'akola sente nnyingi ate n'amaana afa nga tazifunyeemu era mukazi we yakayasigaza. Kakati bw'otafiirayo osiraanirayo biba bibiri. Olina okuba nga otegesa omukisa gwo okuva eri ewammwe mu bujjajjaabwo. Mu bujjajja bwajjajjaabwo. Naye ye ajja giyita bw'atyo olw'ensonga yagendera ku target kye. Perceptions yayina. Ebirooto byayina yino byali bitya. Ekirala yava wano ng'ali mu mbeera ati. Yali mukozi bano bahasola oba yali celebrity. Yali celebrity. Yes. Aweebwa na performinga naddayo ewaka eddakiika 10 oba 10. Kapere is paid 243 million oba 5 bankaka. Oyo alina enjawulo ne hasola ow'omu kikuubo. Eyasuubudde ebintu revenue n'ebikwata ne bamukwata ne bakola batya eyagenze n'alima ow'enjawulo wa booda buli omu alina obulamu bwa njawulo kati akubisaamu obulamu obuli eri bw'asanze nga tasobola kubukompayalinga n'eno ajja gamba buli buzibu nnyo abadde adduka ko alima muwaya 5 n'adduka alima muwa 5 n'amayizi nga milioni 2 azirina n'akunganya milioni yes zize dola ze mekezo lese za America zinza okubanga lukaaga ekiwulira eze waffe nga 8 ekiwulira eza Canada so tosobola kusuubira muntu oyo olina okubanga olina omutima kyobola banze mukwano gwange sekamatte mwa credit buli muntu asituka okuva wano ogende Bulaaya abaayina lwaki agenze African Canadian Foundation Mulongo Diaspora bamako kaye kakalamu bini Sabazonto yagenda n'akomawo baani a lot ne betutagala kwogera mannya naye abayise mu ngalo zaffe lwaki bagenze okuwulira amazima matuufu bonna balina empapula bo bennyini mu kugenda kwabwe bigendera byabiriwa kubanga tuva wano nga tulina ebintu byanjawulo oba ebirowoozo byanjawulo omuntu yalina amayumba wano yalina abaana yalina famire n'agamba ŋŋenze kubateekerateekera abaana bano ki bulamu bwabwe obuli secondary bannayuganda ebintu byebakoledde wano naye ngeka ŋŋende mbafunye plan B basobole okuba nga basobola okutambula okugenda mu nsi endala zonna without any problem bwe bajja kugamba mu mbeera gy'otuukidde mu nsi eyo n'embeera gy'ekurisiivinze waliwo abamu abalina restriction ebagaana okugenda mu nsi naddala gye bavuddemu ogamba odduse oyagala protection so kati mu nsi gy'odduseemu oyagala protection tosobola ate kuddayo era bebakulaba bagamba kitegeeza tewali buzibu naye nga kitegeeza oba osobola okufuluma n'ogenda ewalala bulungi nnyo bw'oba nga ofunye ebitambula like travel document wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimba ebya buli kika kosta n'okkuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street essimu 0701 766 992 oba ku 0702 04 543 oba ku 0789 224 230. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now, the one and only place that I need to be somehow. This love's a vow, it's Say More official, Say More official.
Kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osobodde okuba nga ate okolako olunaku olwaliro kansulenti muli bulungi. Abatulaba okusinziira mu bitundu by'eggwanga ery'enjawulo njagala kubeebaza naddala olaba notification nodduka nojja. Olwaleero era tuzize okwongera okuba nga litunyumyamu ebintu eby'enjawulo. Ndi ne mutabani wange wano bw'oli wajja e Kampala ajja nampaamu emboozi. Emutaani gwe naakalaba atagamba amanyi kakati nina obuzibu wano. Bakasuku bagamba passport zange zisusse okubeeramu omusenyu. Era oba oyagala okuzimba nze singa passport ejjudde material. Eriko enfuufu yajjula dda. Ejjuddemu omusenyu Buwarabu. Enjogera yammwe egera tuleetera passport ejjudde omusenyu. Naye ale nga ndiringana ba Canada but of course okutambula omanyi bw'okula olina ebintu by'olinga okutegeera. Olinga okutambula kinyumo. Naye waliwo okula n'okkiriza nti okay tiketi eyinza obba ya bwereere naye wakati awo ate nange aweza nga weziyingiriramu shopping ate tokola n'ebyoleka wano byoleka then noonoonya kale omuzungu kagamba ke bayita appropriate time ate olabe naye of course okutambula buli muntu yenna woofuna omukisa kola ki tambulako. Ogamba otya jendi anko ogamba otya naye kati gwe tebagamba nti otaddeko weight tebagamba nti otoddeko obeera awo. Nze ndi standard ni akakalaamu. Ne kakalaamu namulaba akoze ettama kakalaamu ajja gejja. Kakalaamu mbiri gwe ndoza gulinga gwange. Ate lwakwanza ogwange era ngu sigusala naye nywa ebandi ebyo. Akirenze ate ndowooza ewammwe ewaleeta kakalaamu osalamu. Kakalaamu pesiko yali atandise otambula yali ajja gejja. Olaba n'Alani Cruz yagejja. Enkozi yalina omubiri. Abantu abatombe twabaddeko na Alani yali mutono. Ne kati omulaba lwakubeera nti kale ate singa asukka bajja kwonooneka. Peace of mind. Kati omulaba nga body kwe era ne kakalaamu bw'omulaba takyali ate oli owaffe omulala gwe twalina. Naye Bulaaya obunene batusola bwagala. Bagamba batya ab'e Canada. Balungi. Babatumidde bonna abakumanyi. Serious message njina wano. Kakalaamu by the way yakuweereza message. Kakalaamu ga answer agamba atya? Agamba nti ndabira muganda wange. Akiwulira. The wisdom kai by the way nawe namuweereza ka message banali njagala ki? Ne twogera ate ne simuddira. Oyo ye abembera tubeera bwe tuti. Agamba atya? Kaye mulungi. Kaye naye pozi kaye alina Canada akola. Ya bulungi nnyo. Yabaddeko ku holiday around wana okumpi abasigadde mwamulabye. Abalowooza abasinga balowooza. Actually katono nnyo. I want to understand bino ebintu. Tugenda njagala tutunuulire Bulaaya, America byonna. Osanga onaatunnyonnyola bwe tubeera mu kukaayana kwaffe kinaatuyamba. Nga mukayanira ki? Fred noenza message ya Kakalaamu yakutumiddemu naye twogera nnyo. Nalabako keke yali akomyewo mu Uganda. Tadda. Ate yadda Uganda. Ni namulabako e Dubai. Yali ku mulirwano yagenda Dubai. Kaya atambula. He's been traveling. Kyekiremesa Munnayuganda yagenda ku kyeyo obutadda Kampala naye nga tasobola okugenda mu nsi endala. Restriction okusinziira ku protection ensi gy'oba ogenzemu gyekuwadde. Bwe bajja kugamba mu mbeera gy'otuukidde mu nsi eyo n'embeera gy'ekurisiivinze. Waliwo abamu abalina restriction ebagaana okugenda mu nsi naddala gye bavuddemu. Ogamba odduse oyagala protection. So kati mu nsi gy'oddusemu oyagala protection. Tosobola ate kuddayo. Era bwe bakulaba bagamba kitegeeza tewali buzibu. Naye nga kitegeeza oba osobola okufuluma n'ogenda ewalala. Bulungi nnyo bw'oba ng'ofunye ebitambula like travel document. Kati n'obwongo obwange eno bulijjo buŋŋamba. Ate kyajjako emabega awedde empapula zidda we zaalinga ezimala ebbanga. Nti ogenda mmala emyaka 12 mu ggwanga limu nga tolinawo ogenda. Kitegeeza nti obeera restricted kudda Kampala naddala obanga byewateeka mu kusaba empapula zo birina attachment n'eggwanga lye wali ovaamu. Neffi yange eri wano mwene. Naye ng'ewalala oba osigala osobola otambula. So kasigala bakuwa protection ne bakukkiriza nti tukkiriza okuprotectinga ofuuse resident no applying a permanent resident kuba birimu emirundi mingi. Omusajja oyinza okugamba omuzungu nti we have accepted to protect you. Naye n'obeera awo protection ne weebaka not applying ki
residence. So it is a process. It's a process. Ofuna protection. Wamala ofuna protection ate n'osaba residence. Residence, yeah. Kati bakuwa residence awo bakuwera ne kakaadi ako, bakuwera ne travel document. So okutambula n'ofuluma ensi, n'ogenda wa. Kati ate kano kaliwe aka osobola okugenda mu ggwanga eddala otajja wano. Ke kano ketuwulira nti nno yajja Rwanda n'ayita wansi n'ayita n'ayingira mu Uganda nga mu bitabo talabise. Ekyo kye bakola. Yeah. Which is very, very risky. Mu maaso eyo kubanga abasajja kati ennaku zino travel documents baziteekamu ki cheap. Ojja kujja bo basirike bakuzuule. Kati waliwo bana benalaba nti baali basimayi bayiwa omwenge bagwira za iPhone biki omu ku bombi eri ennowe gye bali ne bamuwaabira nti ayafulumye. Saba ekintu kino tukisereze bulungi. Saba tukyogere bungi kubanga it is common. Aninako n'omuntu wange yajja e Kampala. Kati bwajja e Kampala nga mu mboozi bagamba omwami yabaddewo. Tutuuka ku mukolo omwami talabika baleeta kiki kifaananyi. After some time mu meeting agamba Simon aliwo era n'omukyala lwagenda ku mukolo twayawukana twali ffenna. Because nali kwasayira mu empapula zange tezinnayitamu. Saasobola kukola ki? So kati ekyo si kipya. Kyensaba okwongera okutereeza. Kakati ye munnaffe yabadde akibala. What are the risks of boarding paka Kenya n'oyita wansi n'oyingira? Abalabe boyina tobamanyi. Mu nsi mwe ttambulira tukuliyetinga abalabe. Tomanyi akwagaliza eri gy'ovudde na wano. Nti omuntu obuntu wano ne bwakuzuula n'akitegeera status yo n'embeera gy'otambula. Nti obalaba abantu teboogera bintu byabwe bakola. Asobola ogenda ku Canadian Embassy oba Consulate n'akukuba ebifaananyi n'abiweereza, ekyo ne kikuleetera obuzibu. Oba n'aweereza ensi yonna oba wavudde Norway oba wavudde wa yonna ne kikuleetera obuzibu. Ng'ayagala kufiiriza. So abalabe babeera abangi olina okuprotectinga. Alejjukire mu communities waba bamanya status y'empapula zo. Wabeerawo abakumanyi. Oli n'abweze n'agamba waayo ono yafuna nga mmulabye ekyaddondo. Mulimu abamu nga baasobya abantu babeereeyo ne balya obuntu bw'abantu olina agamba kale kamulinde. Ne wabeerayo abalala nga oli takwagala. Ate n'ak'obusama tekeebulizaawo nti bw'otuuka wano era osigala weeyisa ng'oli omusama eyamalayo. Neboogezaako okwekweka. Nze mbeerawo nnyo n'ebbanga ddene. Naye era otuuka awantu ne bagamba tobaddemu. Nogamba naye nze mbeerayo ewaffe ku Ntebe Road nga nsirisa ate zitya. No perfume era perfume nabwo muzirina. Era omuntu agiwa naga kati eno. Yakayingira ekyaddondo akati eno yaffe wano. Omwana yangambye mbu ze mugula wano oli yagula emitwalo 8 mukulu wange. Yagise million something. Naye nga bw'ajeefuwa ekoma kuwaagifuuye ne bw'atambula teryagimanyi. Nina omuvubuka wange oba yazijjawo. Ndamuleetera namugamba kano nakaguze mu Shoppers Drug Mart kabadde ka $25. N'agamba nti ate ye bw'ajeekuba ya $25 buli waayita bamumanyi. Lwakuba yangamba ku biwoowo ebyo emboozi gyonna gyeraga. Ola yangamba ku biwoowo nti olumu entabula alina gye yakubye ku gundi n'agattako. Nsobola okuwulira ngeri gy'owunyamu ne nkugamba weekubye ekinompa ekika nga tewampadde yasooseeko. Era ngendo abantu abamu bakikola. I don't do it. Si kyetaaga nze nnyo kubanga eri gye ninamu ndowooza ne allergy. Njala okwambala perfume emu oba bbiri zisobola okumanyiira my breathing system. Ate oluusi nga saagala kumalako n'abantu mirembe. Nina gye nayambalanga nga abantu bagamba otutuukamu n'ofuba nga ffe abatambadde. Abantu ne bakomplaininga eToronto bakwano bange banyazi. Yali oba ennaku zino ali mu kkomera yajja ku masengera perfume n'emala eddakiika ago naye nga yayise buyisi mu lukuubo. Nagirina era najja ewammwe ne bakomplaininga kyekimu. Mukwano gwawe Patrick yangamba ninga wasiba nedda ago ali nga tewunya bubi naye ng'ogamba ni abadde ayise wano gy'olaba temunnayitawo. Kale byebitukola ki byebitulopa. Mulongo ali atya? Mulongo mulungi bitambula. Sweetheart Mulongo Nakatoshi very good. Yetegekera conference the other weekend tulina conference ya mental health and disability. Era omulamu ogwandeese kutegeka abantu baffe. So far reality ffe ebintu byaffe bya mazima. We have 6 people abagenda abafuna. Okay, mu applications mmeka?
tomanya olw'ensonga nti abasinga tebakubuulira. Right now nabadde wakanga nebasaawo nendaba omukyala ndaba essimu ye kubanza manyi bateekako travel mental health nga mulaba ku mukutu gwaffe ogwa Dominion Church naye nga namuwa invitation last year oba the other year naye nga teyancontactinga nako nagenze n'okulaba status ye nengenda okulaba gundi nga ndaba ali Toronto naye nga namuwa invitation oba conference eno ewedde oba eri emabega wali most likely yatambula naffe ne alinki venno. So abantu bakubuulira bala tebakubuulira abalala balina ababo bapreparinga ate bakubuulira so baba batu approaching ne batubuulira bogezaako kola ki okujja n'otegeka n'omanya bwe batambula n'obabuulira balina okweyisa ku bisaawe biki balina ogenda ne batalina genda nabyo n'embeera nga bw'ogimanye nti omuntu atuuse eri ng'alina agenda ekigendererwa kuba omusumaali akoze atya awo tugenda kutuukawo naye nina bwangambye nti ojje nadde nina ekibuuzo ekitawaanya omutwe gwange kyagala okufaanaganako gye tutandikidde eri naye nagambye gwonajja tunaayogerako ku lwa nsonga nti abantu olumu ebintu babiraba bulabi naye nga tebategeera mugaso makulu gaabyo ndowooza after covid awo okufuluma okungi we kwatandikira ennyo either abantu bafuluma kugenda mu America oba nga bafuluma kugenda mu Canada. I'm talking about the public figures. Kaiza we yasikiramu Patu Kapale banji. Of course Kapale of late abadde mawulire naye psychological obango olina mu gundi schools wali second school of psychology waliwo ekitasoboka omuntu kukyekolako olumu kibi ekiyinza obba ekizibu omuntu okutandika okutambuza deportation ye yennyini okwekolako injustice kiba kizibu mukko naye oba mu Uganda okumala ebbanga ddene omanya mboozi ki ey'obbabuulira nagibagamba otya but at least those are two cases kawali ajja wano e Kampala n'amala omwezi gwe gwamala mulamba n'alinnya ennyonyi n'addayo and I'm also thinking Kapale time we nagwa akajja kulinnya akole ki agende aba America bameka babiri ne tulina aba Canada almost ababuuka around the same time tetunnafuna dda ewammwe empapula zaakalubyemu nti kizibu mu kwate nga y'omu America ata kuba kale bano benjogera ku the public figures nze ntulira butunduzi ba public figure ne bensinzira kugamba nti empapula tezikyagabwa what could be the problem oba ewammwe nayo kitambula anko nja kubuulira amazima matuufu nti reasons nyingi ddala reasons ekikibezesa nyingi buli muntu asituka okuva wano ogenda e Bulaaya aba ayina lwaki agenze nkuzayo emabega ku kintu ky'oyogedde nti ba celebrity baatambula nze omu ku gwe mwanenya nti natwalira abantu bamuganda celebrity naye nze mu bantu benna abaatambula nange oba naffe African Canadian Foundation Mulongo Diaspora Bamako Kaye Kakalamu Bini Sabazonto yagenda n'akomawo baani alot ne betutagala kwogera mannya naye abayise mu ngalo zaffe lwaki bagenze okuwulira amazima matuufu bonna balina empapula ekyo nkyogera nandi mu kamera kubanga ekisooka twabateekateeka nga bagenda omuntu okumuteekateeka ng'agenda kikulu nnyo kati ffe eyinza okuba blessing in disguise kubanga obugagga tobufunira wano wokka oba Bulaaya yokka Katonda wakutusetingidde obufunira naye ffe twafuna omukisa nti twatambula nga tuli bato ne tumanya ebiri e Bungereza ne tumanya ebiri America ne bakulu baffe nga batambula nga bangi ne tumanya ebiri mu nsi ez'enjawulo kati bw'ojja wano ng'omuntu afunye visa n'omumanya nti afunye visa n'akwewa abamu tebatuwewa baagala tukubira ng'atuuse eri kuba waliwo eyankubira awo nga ndina ku mulimu kasina laba muyamba atuusa amaze kubeera stranded then gwe n'akujjukira nga plan B naye nga siba tubasomera amasimu wano nti ne bw'oba nga visa sinze yakuyamba ogifuna oba tewayita mu organization yaffe call me time nsobola okuwa ku magezi agakola ki kati abantu baffe abajja ewaffe ekyo sijja kulimba siba ku celebrity bokka bwoyogerako naba n'abalala twabateekateeka bulungi nze buli conference okimanyi nkomawo
eno ey'ogwokutaano nkomawo bwe mba sigenze nabo kuba last year ey'ogwomwenda nagenda nabo okiwulira n'ey'ogwokutaano era nina natuukayo 3 days nenkomawo nga bali batidde baŋŋamba nedda twagala tambula naawe na video njazikulaga there were 4 people I traveled with 4 or 5 passports ntambula nabo abantu bateeseteese otya nga bagenda ekyo kikulu bo bennyini mu kugenda kwabwe bigendera byebiruwa kubanga tuva wano nga tulina ebintu byanjawulo oba ebirowoozo byanjawulo omuntu yalina amayumba wano yalina abaana yalina famire n'agamba ŋŋeeze kubateekerateekera abaana bano ki bulamu bwabwe obuli secondary bannayuganda ebintu byebakoledde wano naye ngeka ŋŋende mbafunire plan B basobole okuba nga basobola okutambula okugenda mu nsi endala zonna without any problem basobole okugenda basome courses ze baagala nga batuuseeyo gavumenti ayagala okubeera dokita abeere omuvuzi w'ennyonyi abeere ayagala okubeera buli omu kyabeere akola ki akibeere kuba osobola ekibeere e Bulaaya obanga tolina sente zisasula gavumenti ejja kukola so kati buli muntu alina ensonga emutwala wayeva bugagga bw'alina kuba nze anko nina wano bakwano bange bagagga abalina sente gagamba njagala mwana wange ajje naye nga buli kimuwa n'akimuwa ne sente weziri ne bizinensi weziri ekirala waliwo abantu kye bayiga nga batuuse eyo example nja kukuzaako emabega katono nti nkola ku university naye nina abaana babawala bw'abajja nga walayi tebamanyi na kufumba tebamanyi ki basula waggulu emmotoka eri wansi ya bbeeyi ya mitwalo nga 6 mu basement ya hostel ye naye nga tamanyi wadde okwoza engoye n'okuteeka engoye mulonde buli kimba kyebakolera bukozesa naye omwana bw'atambula n'agenda eri kobere gwe omuntu wa bulijjo mindset ye ekyuka olwaleero Kapale nga bwe mugamba nti yagambye ye muntu yasoose okuyita America egeye nayo ku nsi naye ye ajja giyita bw'atyo olw'ensonga yagendera ku target ki perceptions yayina ebirooto byayina yeri byali bitya ekirala yava wano ng'ali mu mbeera ki yali mukozi bano bahasola oba yali celebrity yes aweebwa n'aperforminga n'addayo ewaka eddakiika 10 oba 10 Kapere is paid 3 million oba 5 bankaaga oyo alina enjawulo ne hasola ow'omukikuubo eyasuubudde ebintu revenue n'ebikwata ne bamukwata ne bakola batya eyagenze n'alima ow'enjawulo wa booda buli omu alina obulamu bwanjawulo kati akubisaamu obulamu obuli eri bw'asanze nga tasobola kubukompayalinga n'eno ajja gamba buli buzibu nnyo abadde adduka kwa lima muwaya 5 adduka lima muwa 5 n'amaizi nga milioni 2 azirina n'akunganya milioni yes size dola ze mekezo let's say za America zinza okubanga lukaaga okiwulira ezewaffe nga 8 okiwulira eza Canada so tosobola kusuubira muntu oyo olina okubanga olina omutima kyobola nze mukwano gwange sekamatte mwa credit nze wano Kapale nga tannafa nayogera gundi nga tannafa mese nayogera naye kuba yali ajja waffe era ninga namuwa invitation naye eya America naye tusooka nina bakwano bange bangi abaliyo bamanyi okiwulira bamanyi ba Wycliffe man ba Patrick obulamu bwe baali wano tebwali bubi naye tageti zaabwe ez'abatwalayo ti Patrick at least buli weekend yalina milioni zenga 2 ez'omukolo katoyinza kuŋŋamba nti Patrick okulemera kwalemedde America ne byakoze ndi sure nti eri ziyinza okuba nga nnyingi ko wadde era zigenda nnyingi naye ate mindset nene yakyuka ne expense oluusi ntono olw'ensonga wano yakwatanga 2-3 naye nti anja kukwala nazikwata wano zijja nnyingi nti osobola obbeera oli n'akuwa akakadde naye era nga bwe zijja bwe zigenda wabula bw'obeera eri omanya value ya ssente nina ekintu nabadde ndaba video ya Kakalaamu ng'adda mu Kapale ekyansanyusiza kuba Kakalaamu ye muntu omu ku be nayogera nabo olumu ne mmala ssaawa 3 namulaga nga azze ewaka ne mugamba we nayogeranga naawe natuulanga ku ntebe eyo tulina golf course eri mu backyard omukyala naŋŋamba lwaki tova ku musajja omwagaza ki omukonvisinga okujja Bulaaya ne mugala simukonvisinga mulaga the good and the bad then Kakalaamu yagenda okujja Bulaaya nga amaze okusalawo kubanga ate yeye muntu gwe soba nakwogerako because I knew he had made a right, not a right but a decision. Yakola kaligi banga bakemukola. Era bamwogerera nze mbewunya kuba tebamanyi ki kyali yali. Waloke bangamba nti bw'omala otuuka ku Bulaaya ng'oli akuba ku ntebe. Girabe eno solo tandikirawo obulamu kiri gy'oli. Oddayo e Kampala oba kawuki eno kw'otandikira.
Kati ye kwali kusalawo kwe n'agamba nti kino kye neetaaga. gwe Mike Kalamu Sendeze yali afa mulimu gwamu naye yazirekawo. Olwaleero byatunuulidde nti Kalamu alina omulimu gwakola just 8 hours n'addayo waka n'awummula asula mu nnyumba ye, he has his car, ate alina omulala gwakola og'online business wabula gwo muyitirivu. Bwe naakunyumiza byatandise okukola ojja kuseka. So I'm very happy and proud of him. Era abantu bagamba nti ali depressed, I'm telling you, among people abajjaawo, he might be the one topping them. Kaye, he was a little depressed, na ebyo byalimu ebyo empapula zikwatiddemu ate bali banne bafunye tannafuna. Okimanyi nkyabuntu naye bwe yafuna ali ku mulama mulala. Bwe yazze n'ajja wano n'alya ssente n'abeera ku holiday n'abantu be, kati he's living another life. Wabula ate ekyo tekimugana gamba nti akomewo. Uganda setolinga Uganda. Era mindset ye ebeera ndala from there and then. Byalabye. Olaba mukwano gwo Junior. Ojjukira bwe yatugamba nga avudde Dubai. N'anyigira nnyo ne NRM government. N'agamba nedda. Biri ebiri erimanyi nti bisobola. Osinza ku kiri kye yali alabye. Amaaso gamugudde obwongo bukyuse. So, Kapale yagenze n'atuukayo byalabye abirabye obwongo bwe bulala kati. Kati katono nnyo akuziza lwe twatandikidde. Mu byonsiigidde ondaze nti ekisooka abantu baba n'ebigendererwa byanga batambula. Kitegeeza nti kibanga kubanga tuli wano mu kikomera nga geeti nzigale. Ne bagiggula naye nga by the time bagiggulidde nkyalina kyenkola. I will not rush to move out kubanga nkyalina kyenkola ki? Kati okusinziira ku bano abaafuluma empapula baazifuna. Naye nti because kyebaliko kikyatambula, they will not rush to move out. They will not. Ekirala bakuwelkaminze batya mu nsi. Canada y'emu ku nsi ekyasinga okuwelkaminga ba newcomers ne programs eziriwo. Singa oyina empapula, singa toyina. Ekizibu kyokka butamanya where to go. Connection. Kwajja kutuukira ku nze kyemmanyi kyenja okukuwa. Kiki olina okukola? Open up. Kola emikwano. Genda mu churches. Genda mu events z'Abannayuganda. N'Abanigeria n'abajja okufunira ki? Kaya alina ebitundu byatuusemu bye situkanganamu. Bye situbirana kutuukamu. Omukubira n'akugamba ndi Muskoka ndi luddawa nga atambudde. Ate nno ng'avuga. Kakati connection z'ayina wekanga nga zisinga ezizo gwabaddewo emyaka emeka kubanga saako z'otambuliramu. Omukisa gwa njawulo. Tulina abaana abazze Canada right now myaka egyo gye twogeddeko naye nga bakola emirimu gya $4 gwe n'olemera ku gwa 3 oba gwa 28. Si lwakuba nti ate guli togwagala wabula nga omubiri gwo n'amaanyi go n'obudde bwo tebukukwaliza gukola ki? $1 per hour. Exactly. Nga tesobola kukola. Oluusi environment gye bakutwalamu gy'ogenda nga tesobola kukolerayo. Nogamba kankole zino entono olw'ensonga ABCD. I'm a family man. Nina abatabani b'amaanyi 3. Omwali ku university, omulala agenda kuyingira, omulala anaatera okumaliza high school. Saagala nnyo kuva mu maaso gaabwe kubanga ojja genda onoonye ssente gy'ozinoonya ng'obalese wano ate bakutabukeko. Basanga bazze mu drugs, bazze mu nina bwe nakirabye ssente oziina. Waliwo gwe nalabye nga commentinga ku mutaani wa Chameleon n'agamba now this is the bad side of kutwala abaana ku Bulaaya nga toliyo. It is the bad side. I understand and I believe. Naye gwe ng'omuzadde kiki okoze? Kuba sino tetujja kwewaana ffenna. Abaana basobola okwononeka at any time. N'abange si bakatonda era olwaleero nkyayebaza Katonda kubanga bawulize bagenda mu church because ffe church gye tukulembeze waka ne mukyala wange n'abaana nabo ne bagikkiriza. Bw'aba tebagenze bajja kuba bagenze mu basketball oluusi balina training. Naye abaana w'obatambuliza ng'obatutteyo gwe obudde ki bw'obawadde biki by'obalaze ebikolebwa kibagenda. So now nkuzaayo ku kiri ky'oŋŋambye nti abaagenda Canada nabana abagenze no nga kyokya Canada eyina engeri gye welcomingamu abapya
ne programs na bino ebya asylum oluusi empapula ne zanguwako n'ebya healthcare eyaffe ne bwe toyina ssente kasoba oyina health card bajja kukola ki kutwitinga ate n'eddagala si lya bbeeyi kwegamba sisitimu yaffe eyinza okuba si ya ssente nnyingi nnyo naye ey'obulamu okusetolinga kyanguko kati okumenyera ndaba ku nsi tuyinza okutunoonya ebintu bibiri tunoonya ssente kikulu nnyo ekyo n'obulamu obulungi America ne Canada ng'onoonya ssente n'obulamu obulungi waliwo wonna w'obisanga byonna oba buli kimu kirina we kiri osobola okubisanga byombi wonna mu nsi eno osobola obisanga Canada osobola obisanga America nkuzaayo ku kiri kye nkugambye bwe watuukira mu mindset ki watuukira mu bantu ki olwo abantu bavaawo n'agenda n'atandika okusoma bw'asoma n'afuna omulimu omulungi ng'ayetagisa okukola essaawa 8 ng'akolera oluusi nawaka oluusi n'agenda mu ofiisi kati mukyala wange akolera waka oluusi n'agenda mu ofiisi once a week bakiwulira kakati omuntu ng'afunye omulimu ng'ogwo nga gumuwa nina mutabani wange omulala era ali mu bya kompyuta ebyo omyezi last year yajja wano n'amalawo emyezi 2 naye ng'ali mu kukola era nga buziwera mwendeeza wano ng'atuula ku kompyuta ye akivaako ku 3 oba 4 naye ng'ali Kampala era bwe yakola ki bwe yaddayo so bw'otuuka mu nsi zino zombi ebbiri oba zonna ezo weeteeseteese otya oyingidde mu field ki field gy'oyingiddemu ekuyambe bamba bagenda mu construction construction ogimanyi otandika 11 za kumakya zigenda kukola ssaawa 8 ng'onnyuse akuba emirimu gisasula naye oluusi egimu patire egimu mizibu gimenyamu jetaaga kutandika nga amaanyi okyali ate sobola gikolera myaka mingi nnyo nnyo naye era mulimu abali mu construction ng'ali mu wiring ajja kubeera mu bizimbe munda mulimu abali mu construction nga emirimu gyakola tegimumalira nnyo budde nti nno alina kubeera ku site all the time alakola bagiyita coding computer badesigninga mayumba ng'aga apartments ne bamuwa ekizimbe nga kiri awo kyereere ng'alina okudesigninga effumbiro ligenda wa kino kigala ku computer nga watudde so ekiriwo nti ensi zombi sente osobola ozifuna ekyo nkubuulira oleziyamba ku mwami oli ozifunye otya era omulimu gw'ofuna gukuwadde budde ki abamu nze nagaana okukola omulimu gwa weeks 2 holiday ne bwe guba gumpa sikategedde wano mu Uganda live yaffe baya weeks 2 ndowooza omwaka oba ne live ya mwezi omwaka oba muno mwezi gwali then ne bagutemamu emirundi 2 weeks 2 so kugwe ogwo togukola olw'ebigendererwa byange olina ebirala by'olina okukola there is life after this job there is life after sente zojja wano olina gy'ozi investing that means you need to make that fall up I have to make fall up in Uganda kakati kugwe omusajja kyeyagamba nti ye buli waweza 5,2,3 alina oziwerekerawa e Kampala nze oluusi siziwerekera oba n'abalala tebaziwerekera tuziweereza naye olina okujja omuntalinge that is olina obusobozi obutambula waliwo abatasobola nga tosobola kakati from your experience waddenga empapula wayingidde leero n'ozifuna enkya from your mwaka nga 2 tukireke ekyo nti wayingidde leero negyo ne bazikuwa abantu balina emikisa gyabwe wadde kisoboka from your experience waddeko e Bungereza waddeko mu America waddeko e Canada wandikomyewo Kampala after how long from your experience kubanga katunga tuzeeko erikoodi esookera ddala twagenda kukola ssente akati eyagenda okukola ssente teyandisusse myaka 5 mu nsi ezo nga si wampapula waba mirundi 2 oli yagenda kukola ssente akole kapita koleki akomewo e Kampala teyandisusse myaka ekyo kuba wano wawa kuleka ekyaddondo adduka speed kwatambulira waki kati fabamu abalina ebirooto by'okudda e Kampala era nga tukolera ne Kampala right now wakiwulira era n'emyaka gyonna nze okuba bwe nagenda 2014 najjanga kuba natuuka gwakuna 15 PR yange nenja applyingira ku kisaawe negwa ng'omusanvu nengulirawo tiketi nga December nkola ki odda nkomawo kuba family yali wano n'abaana kubanga ebigendererwa byange byali byaki bya wano nakati bikya
Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Bwe twava mu Go Back to School ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However, akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa Rose Form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36. Alibyawa. Kati abaana bajja okusalawo oba bo basigalayo basome bakole babiireeyo oba bajje wano. Love nnyo ya wano ne buli wenzijja wano awulira nga afanga yakola ki ayagala naye kujja nange. So kati abaana kyo bazimbamu kyekiri naawe kikyoyagala naye tugambye nti ogende okole ki odde 5 years yambadde myaka 5 ndowooza ku lwange awo tuli mu kusunu kati biro byonna bena ate era toluzinga nnyo track eno nti beerayo nokuinvestinga wadde katono katya obeere nga atisi baku updatinga we bayiwala etegedde kati inepya byaleese ekituuka mu mayumba kale genda mu mayumba bakuzimbire nga tebyagumye nnyo naye ng'ojja bisangawo waliwo omuntu watuuka e Kampala nga buli kimu ky'omugamba akuba nduulu nga buli kimu kipya pulaani kakati amayumba galiwo omusolo n'akuba enduulu munsi mukyalimu abantu abatuufu abalungi mwebali gwosobola okuwa ssente n'azituusa gwosobola okugamba nti bino ebintu kuba kati ne kampani zizise edda ffe twaleberera Bungereza kati walina kampani nga ssente olina ziweereza baluganda yo ne basalawo ne bakola ki ne bakubika oba ne bakutwala mu maaso so kyosalawo nti ngenze kuba musumaali salawo kale ogukube n'abaana obatwale ne family kati ono omugambye nagenda noonya capital 5 years 5 years I think it's better resettlement anytime naye an example njiwa nnyo nti na mama wange yagenda e Bulaaya mu 65 before I was born 65 baali bagenda awo baali batunonya balinnya ku nnyonyi mwami we yali commissioner wa prisons wano East African prison by that time akati myaka gye yamalayo bye yakola amayumba wa bye yazimba bye yagula e London ng'abeera Salisbury mama bw'atuuse time ng'ayagala okujja yalina n'ettaka we najja nankumbi n'ayagala kulizimbamu atalizimbamu naye mama yatuuka time n'atugamba abaana bange kwanza bwe ngenze e London bwe mulabye ndi mukuzeekuzeemu awo nakola ensobi obutakola ki obutainvestinga waka nga yakitugamba mukoomuzungu baawe bananyini Lloyds Bank ey'Ebungereza be bafonda bananyini omu ku baona bagitandika so she had all the benefits and the money naye bwakugamba nti yatuuka okuba nga akyayagala okuddawa nga n'omwana afa unfortunately bambi ne mutabani we n'afa bwe yazaala omu kati ate ffe twajja ne tufuuka nti kubanga yali sister wa mother ate mama waffe yafa nga tuli bato n'abeera nga yaliga nga mama waffe atukuziza naye atuuse okufa nga tugamba baana bange ekyeyo kirungi okubeera e Bulaaya walungi naye ewaka wakola ki ewasinga so byonna tubikola ffe okuva ku experience gye tulina mu family n'abali e Bulaaya bona ku baana bo beera ndani kati abalala bwe bali ate waali muganda wange n'abalala bwe bali bangi we are moving back not permanently but investing home and having a better life at home because kirungi okubeera ewaka weather eno erina engeri gye kuwangazaamu okusinga eri bo mibiri gyaffe gyamanyira buno obulamu eri gibreakinga manguko omuzira n'obunnyogovu obwo bukumenya mangu ate budde eno wangalako n'otambulako n'abantu n'onyumya n'ogenda ku kyalo n'olaba ku gundi eri obudde tebuliiwo oba n'obuliwo kale weebuli naye era embeera gye babeeramu balasanga mu coffee shops bali awo batudde abazeeyi ne bava eri ne bamiitinga ne bamenya ku kyayi ne bakola ki naye era still okubanga bali covered in the snow
jackets eyo winter jackets biki olaba ng'obulamu si bwe bandyagadde wali wano so kitegeeza omanyi n'ekirowoozo mukama wange ali omunda akuyambeko kakeesi akulinda onindako sebo oninda 1 hour kati genda kaleke wakingamba bwe ntyo nti wano mu Uganda tusooka kukkuta what do I mean by kukkuta n'ogezaako buli kimu ne kigaana n'ogijjayo eya bbulu n'otandika okugenda ogende ku kyeyo kati ogenda okutuuka yonna gye wagenda either nga Uganda wagikkuta olw'ebyobufuzi oba Uganda wagikkuta olw'embeera yo olw'ebyenfuna kakati waliwo omuntu alinnye ennyonyi nga Uganda agikkuse n'okulayira naale n'agamba nze okudda e Uganda bajja kuzza mulambo kati kankubuulire anko n'atulaba life is a journey of miles ng'otambula miles z'otamanyi wawe ogenda kusanga Kisiriko wawe ogenda sanga Museetwe wawe ogenda sanga Kasozi tubaako n'ensalawo gye tusalawo nene Katonda abaako ne bye yatutegekera nayinza okuba yakutegekera nti obugagga ogenda bujja bweru Katonda nayinza okuba yakutegekera nti ojja kufiira bweru tosobola kukirwanyisa ffe tukolako kye tusobodde kyantuterekera Katonda oyinza okunoonya ssente nina omwami gwe nalaba yava wano n'agenda America nti nga alina emyaka 6 oba 5 mumeka ne mukyala we ne bagenda bakoze bazimba essomero bali somewhere mu byalo awo naye bye bakoze babikoze from 65 kuddawa waggulu 6 years of age kwe bali ku YouTube kuno nabalaba balina essomero somewhere babijja America niyo omwami yagenda ali 65 balina emeka ninayoko ne mukulu wange nsinga Vincent byakagenda yagenze nabakaye bakiwulira naye byonna tubikoze wano nitugezaako byonna ayinawo ebitono byayina naye kati mugamba kakati kye tulinawo tekikyatusobozesa kusupportinga ki family eno tuteekemu ka boost kano netukateekamu Katonda n'atuyamba n'afuna visa olwaleero he can support the family more than 10 kids luli kyabadde tasobola olwaleero ayina ebirooto ebikola ebintu ebisingako ku maanyi ku byabadde ayina yesomye n'okusoma n'amala nebamutikira diploma yafuluma n'agenda outside kutumiddeko muganda wange wemanyi naye obulamu osobola okubuwaayo emyaka 4-5 era kye namugamba nti kikiweeyo emyaka 4-5 aminanga emyaka 4 tegidduka tegirwa ekyomusa omungi nti stress yagiva mangu yafuna mangu empapula fact y'omu ku basookera emyaka 5 gye gy'omukulembeze mu ntebe yamalayo mu kulonda tejawera nakuwera ndowooza muganda wange toyeza myezi 12 kufuna mpapula kati stress n'ageza ebbali n'asoma kati agenda kutandika okukola ssente ezitegerekeka ate ng'omulimu gwakola guli lighter atandike okufinansinga family oba abaana batutta bakole ki abatwale kati oba ayagala retirement house agikole ki agizimbe naye lulinda bibadde biganye kuba nali nakimugambako edda nemugamba bintu bino okusitula ennyumba yeetaaga omwaka mulamba ennyumba 2 family 2 naye ebintu bikoze ki biganye kati tukigezeko tuntulabe okiwona tuwadde emyaka egisuka mu ameka mu 3 because he's right now he's coming to 58 naye mugambye kakati kiti okuva ku 25 okutuuka ku 50 tukubidde 20 difference eganya okola ki kiganya ogatta ennyo gezaako ne wali ogatte tulabe gezeeko tulabe wali kigattewo emyaka 4 5 6 10 n'abaana bano bafunire ki ka future ako kubanga ekiri ewaffe nti bw'oba ofunye status no filing abaana baleeta bw'oba tolina ssente osobola ogenda gavumenti nekuwola ssente ez'okutwala abaana n'ogula tickets ne bakuwa ssente nga gundi zaabwe ziyiseemu medical buli kimu bakuwa ssente eza air ticket ekiwulire abaana ne batuukayo then basobola okusoma nga bakola ki nga bwebasasula so advantage ezo zonna simanyi wa America kyekyo gye kiri ffe tulina ebintu ebiri mu nsi yaffe ebyenjawulo Canada
okiwulira buli omu owemamba wanaye naye nze ensiso nazitambudde ezo 3 Ongereza America Canada naye tulina enjawulo mu Canada okirabyeko ku bulamu so whatever you can start it it's never too late 2 bw'oba toyina visa oba nga toyina kirooto kigenda bweru naye ate togamba nti nno sirigenda oba nti ndigisaba nga nsoboze olwaleero ankokola ku BBS you have chances z'okufuna visa ngo otaddeyo contract ya CBS n'omulimu gwona sente z'ofuna chances za mu Canada bo mu America okuwa visa oba mu Ngereza nyingi kubanga olina ki omulimu ena boss olina kati funa visa ebeere mu passport ogendeyo okomewo oba si kyekyo ebeeremu ne bweggwako is approve nti nno weesobola wali bali bakwesizeeko kati in case nyona kiganye olina wootandikira nga totandikira ku zero exactly kale ne bwoba togenze kubeerayo naye buli wotambulako amaaso geggula embeera n'entegeera tesigala engeri girabamu ebintu bikyuka completely kakati era nga kenkulina kubagwe enkuleeta wano of course kati saa zino oli Canada naye otambuddeko amawanga ago okusukkako omuntu banfuna kakadde kamu bukadde bubiri kyekisinga okutawaanya abakoze sente zaabwe mu Bulaaya tu akwaya lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo bandagako poloti eri buloba nodda munda nno naye nga nnyiniyo bamugamba tuggulidde buloba agenda ogituukako nga bannange n'omutima ne gumufa lwapasaazo nga tuwakuze that is about 20 years nga bakukyanga bamugulira era ebbanga ddene tulina be tulabyeko n'aweereza so ne bamuyizimbira akayumba nga kennyamiza from your experience omuntu nga ayinamuko ku busente yandisoose ku investinga mu kinga ali Kampala so that bw'alinnya n'agenda investment eyo nyangu okola ne obanga toli ku ground that is between land and ngali Kampala wano between land and building ku bibiri waliwo agamba nti anze nfuna kanzimbe nja kugattako nga ntuuse waliwo agamba kangule ettaka lyange then nja kulinnya ngene noonye capital ntekeko apartment kakati era ezo answers on Google nyini gozezeemu oli ku ground you can verify the land kyoyagala gula ettaka ekyo nkubuulira kakati olwaleero ensi yali ovenze ne tutuuka mu status y'okukola ki y'okuinvestinga mu bonds n'ebintu ebirala ng'ebyo unit trust bw'obanga olaba nti sente zo okuziteeka mu ttaka ziyinza obutakola ki obutazza mangu obanga n'ettaka oyitya nti oyinza okudda nga baalibba baakola ki ozaliwo n'okulibba ekyo nakyo weekiri nosanga omusajja alizimbako baalibba n'otandika kulwana mu kooti ne sente nakinaki nebyonooneka but how is that struggle obimanyi byembeeramu buli lwekomawo oli eri bagamba nti ate waliwo abaasibye segundi ku ttaka lye okimanyi awo okimanyi ettaka lyenagamba recently lyetwagula ekiwenda ngenda okutuukayo ng'omukyala yalisibye saatuusi sinaba nakutuuka yakukyala ngenda kutuukayo ndowooza kwosa enkya ndi eri ng'omukyala yalisibyeko haafu mbw'alina gw'abanjaako ne mubuuza gw'obanjaako mubanyiza ku ttaka lyange n'ekyapa kiri mu mannyaka okiwulira kale aso neyo nine erosi ne mukubira naye fakiti erosi yankubira mwami yali awo bamuyita muwanga erosi w'ekiwenda awo naŋŋamba mulongo ettaka lyo nti ate omukyala yalituddeko bwati na bwati kyokka nga n'okumuwa ekkubo eryamutwala okutwalayo matiriyo nze nalimu kyokka n'agenda ku ttaka lyange eri n'alituulako so kati ngenda kuddamu ezo ntalo nazze nina ebira byenjiziridde naye ate n'ekyo kiri kuki ku agenda so omuntu risks zeyo zaalina naye mbulamu tutambulira mu risk tolina kyojja kukola nga tekirina ki risk so ettaka lisekiwalinge bw'oba osobola libeerewo kubanga advantage eri ku lisekiwalinge ettaka nti bw'oba ogenze eri osobola okuzimba ki mpolampola si buli muntu nti asobola this digital era okuinvestinga account yagireseewo mu Centenary oba mu banka ye n'agenda online n'aprintinga form eyo n'ajjuza sente n'aziweereza ku account n'asayininga ne bajjako bonds ne bagula
nasobola okufunanga amagoba. That's always another choice. Byakajja kati emabega tebikoze eki tebibaddeewo ate si buli omuntu asobola okukikola nti ajagenda ku kompyuta oba abafu abamu abalina omukisa nti twawasa abakyala abaali good in that oba n'abaana baffe they are good in that. Waliwo omuntu nga talina ali Bulaaya aliyo nagwo ogwo era ekyo Kakalamu atera nnyo kyogera ne mugamba ekyo toddamu kyogera. Oyina nze oyina Nakato oyina famire yaffe kati kaye tasobola kukyogera isa family kyetuli. Buli wobanga oyina abooluganda lwo oyina abantu abakulaba okuva obuto wano oyina abantu bewabeera nabo okuva obuto be baba baganda bo e Bulaaya olaba ofuna gw'otalabako gulabidde e Bulaaya naye tegwolaba okuva e Kampala. So omuntu yenna kye musaba kola ky'osobola bw'oba oyina akasente wano ng'ogenda e Bulaaya oba kapoloti kagule. Ne baba bazimbyemu ekizimbe nga seminti teyanoze bw'olidde olikola ki oyongerako pulasita omugumu naye ng'olina kyokola ki kyotandikirako okutwala waggulu. Okay, kakati let's talk about parenting. Lwaki mu kaseera w'otuukidde ne w'otusangidde wali nga tulina kesi kye tugoberera eyokero mutuuze wa Amerika abaana bamusitula bato bagende byebimu ku ebyo bye twogerako nti genda oyiyiza abaana. Kwaga amawanga kati tutya ne Bungereza nyingizaamu nezishengeni zonna eziri awo. Parenting etabukirawa abaddugavu abaali ku kye parenting ebatabukako etya kubanga ojja kuddayo era when we read between the gaps ojja kusanga ng'osanga okero problem zaava eri mu parenting ng'akula okufuuka kati ekitadde wano okufuuka ensonga Uganda yenna gyeyogerako. Obunkeke obuli mu ggwanga bwekyakoleddwa sina na bwe nkikuba kafaananyi omayinza gwendi ebisonga ezo wakisize wadde ndi little emotion nina ebintu byesagala kweteekamu nnyo olw'ensonga biba bi traumatizing. Parenting wetandikira wenkuza omwana ng'omujja e Uganda aba muto n'atuuka eri n'otamuwaaki budde neweemalira mu kukola ki kunoonya ssente mukunoonya ssente. Kati bweweemalira mu kunoonya ssente omwana n'akuzibwa ensi n'atakuzibwa ffe abazadde kubanga Bulaaya omwana atandika okukola nga muto era ne bazzukulu bonsi bambagamba sama etuuse mugende mukole ki mukole. Kati ssente zino zaakoze gw'otudde otya naye n'omu advisinga azinvestinga atya n'abatandikiddewo era omu omukulu eyagenze mu university ayina ezize ze namuleetedde ne mugamba tugenda kugula ki bonds era nkwagala buli mwezi z'okola kuba kati yayina akalimu ka weekend buli mwezi atisi ne bwettekayo akakadde aka $4. Kati buli wabanga ayina akula with a purpose akula ayina essuubi n'ekigendererwa kiba kizibu okugenda okukola ebyo. Mental strength ye ebuildingibwa ebiruubirirwa by'alina mu maaso naye omwana atalina biruubirirwa mu maaso ng'alaba si bingi nti bina gye bimutwala ayinza okubeera awo okulowooza abazungu emmotoka ze bavuga abacelebrity biki naye nga takinze those steps okubituukako oba n'atalowooza nti abo balina steps ze bakola ki ze baayitamu. Nkigamba nnyo batabani bange ababiri abazanya basketball nti mukomewo ewaka mwavudde ku training naye bano maludawudo kuba omukulu azanya mupiira bano ababiri abato omu azanya omupiira ne basketball naye bano aba basketball ne bagamba bano maludawudo be mulaba asigala ku kisaawe nga training yakoze ki ewedde n'asookawo nga training tennabakola ki tennabakutandika. Temusobola kubeera waka ne mugamba nti nze omukadde I can work out for 15-20 minutes mwe ne mubanga lunaku mwalusigadde awaka nga temwena kyemukoze temugenze kudduka temuwakinze out. Sport eri gye mwagala okuba ne extra muyina okukola extra. Kisooka mugenze temukitandise nnyo nga muli bato bwe temukitandise mudda mu myaka 7, 8, 9, 10 bakiwulira kati muyina otekola extra effort era n'omusaayi gwaffe n'omubiri gwaffe ffe abaddugavu bajja tujajinga era tujja funamu lwakuba nti nno tulina ekyenjawulo kye tukola okusinga abazungu era sports omulaba nti
abaddugavu badominating bakola nnyo ne skill nga bagina ne talent nga bagina bwe bagenda ku endorsements babawa nnene babawa ntono okusinga kuz'abazungu lwaki kubanga abazungu era basinga okumaketinga ebintu ebisinga era babe basinga batunuulira omuddugavu wakikuwera balaba nti okutta ensi yonna balebron so parenting nze nsaba bazadde banaye nga bwe tuli omukisa gubeerawo omubi omwana n'agaana oba ekintu nekigaana naye tugezeeko tulawo obudde sikumuleka ensi n'agenda mu mateeka ge ne gamutwala n'okumulaga nti amateeka weegali fine gakuprotectinga naye tegagenda kuprotectinga mufu bwe mba nkugambye nti mu nnyumba oyina kukomawo ssaawa bwe ziti wagenze ku ssomero luli luddawa nze abange basomera just 14 minutes away oba 10 minutes away batambulawo naye making sure nti nja bakubira mmanyi nti batuuse mu nnyumba gundi aliwa nti ye agenze ku training ayishuwa nti nina ojjukuba oba si kyo nenkubira coach we okonfaminga nti ddala gyakola ki gyali era olumu mutabani w'omukulu namusanga nga yagenze ku mulimu anyuka 12 mba ntuuka ku Subway ku Wilson ne musanga nga embuuza ovaawo nti bwe nnyuse ku mulimu ate nga nina okudduka mekudero wano ngule ekirabo ekyani ekya mukwano gwange na birthday ne mugamba wagenze ku yokudero fe tukusuubira ku mulimu omulimu gye guli just 10 minutes away from home Rexdale wali kumpi ne waka naye kati ate gwosaza ogenze eno Yorkdale ekintu kyonna bwe kikugwirako eno tetukusuubira eno oba ekintu bwe kyapeninga ku Yorkdale oba bomu ekubye oba kyekibaddewo tolina bothered we won't be bothered tumanyi olikuwa so communicate ogambe nti nakoze eki era ennaku ezo maama waabwe yalinga ankubira essimu akwata gundi oyogereko naye ne mugamba no buli omu ku makya alina kunkubira nambuuza ku ssimu ye kuba essimu zaabwe buli omu alina it should be a principle nze nazisasula nze nazigula era nze nzisasula buli omu alina kunkubira ku ssimu ye okumbuuzaako wadde ndi wano Kampala bano abato boolina okumpa unless kale nga balikubye ka video call nga bali awo bonna ng'olwesande bwe lwabadde nakwata gundi yes that's okay but everyone every morning a message oba a call bwe okuba ne sikwata leave a voice note daddy good morning how are you hope you're good in Uganda yes I'm good mwe muli mutya mwagenze ku training mwagenze kuvuga because they are driving right now bakola test za driving bayina okumpa update so kati gwe kyo wosuulira mu step what nga kikoze ki so mu bufunze omwana ku Bulaaya singa sente zikutwala ne akalimi ne kagwayo you don't say tibasobola kuwonooneka n'akalimi bwe kagwayo completely oyinza okumaliza nga tofunyeemu naye singa tusigala ffe ne tulemezaako ekigere nga ffe then Katonda bw'aba asazeewo ekiba kikola ki kiba nkuzaayo emabega bano baana balenzi bazukulu bafumba ne maama waabwe yayita nabakujja okiwulira namugamba nti ki tategeera nkendebezaako ssebo nti bano abaana be bafumba bwe yajja n'atandika obbajja mufumbiro ne mugamba nedda ssebo nyabo okola ensobi badzeeyo bakole bye baali bakola bamanyi okukola capati bafumba emmere n'enva buli kimu n'amatooke baganyiga okiwulira kati gwe ki kyobatwaliddemu kyobakulizaamu kyekigenda okuleeta ki naye abazadde bannange oli n'agamba nti omwana ali mu kisenge ne muyita ajja alya emmere omwana n'akomawo ne mupreparinga emmere ey'okufuna n'akomawo ne mukolera kino yes ebirwolumu osobola obikola naye buli omu abeere ne skedule nti ono gundi yafumba enva leero ono gundi yatwala kasasiro ono yayoza ebintu ono yakola kikino ono yakola kino ono yakola buli omu ng'alina omulimu gwakola ki so si gwe okukomawo ng'ova kukola okunoonya ssente ate n'otandika okwenyigira mu ki ng'obedda bo weebali ate ewaka ate gwogenda onaaze bato banne bato bali abato no bo bakola ki gwogende mulondwi wansi ogende nga bamufa abasula ku apartment mwina gye mukola londwe ate ogende oyoze engoye bo nga bakola ki oyo gwoyonoona tomanyi okiwulira
So tulina kulemezaako baana muki mu Africa tugamba suula omwana oyo suula omuggo oyo neki omwana. It's not about parenting. Ndabyeko ku bantu abali ku Bulaaya nga atuuka at a particular moment. Nazza omwana okusomera e Kampala. Yeah. When should that be? Ng'omwana atandise okutegeera ndowooza mu high school awo Era advantage eri ki byonna bingattiramu. advantage nene nnyo. Omwana asifuna omukwano, okwagala, okumanya culture. Omanyi ffe tulina culture eri very rich. Bannayuganda kye tutamanyi. Nze nja kwogera ku nsi yaffe oba nja kwogera ku tribe yaffe nti omuntu ayitawo ng'olina omubuuza, n'ogenda awantu ng'olina okubuuza abantu, n'ogenda awantu when you're smiling, you're really smiling from the bottom of your heart. Bakiwulira bintu bingi abaana bye bayigira wano nga ne mukwano gwe bakalu yakyogerako nti bwe yajja abaana era ndani n'abaleeta wano ne batandika okuassociatinga ne baana ba wano naki baala fine wadde era baali mu baana b'abagagga abo era abayinamu ngalo bunani oyo naye era baavaawo ne difference. True love eri wano, honesty eri wano esinga ye Bulaaya. Omwana bw'omuleeta wano amanya nti nsanga omuntu ne mmubuuza, omuntu wajja awaka tulina omubuuza much as fe abamu era neeri tukikola. Omwana wamanya kalica ye n'amanya gy'ava n'alaba abantu bwe beeyisa kiyamba. Ewaka n'omanya empisa z'ewaka kyanjawulo nnyo. Abaana babeera eri balaba ekintu kimu, baba obaleetako eno ne bafuna ekifaananyi ekyokubiri, obwongo bukola ki? Buzuukuka. Naaba nga takola kintu. Olabala bintu bintu wetuweereza ssente e Uganda n'oweereza mukwano gwo oba mwana wa jjajjawo oba mwana wa ssengawo, abamu babirabanga si birungi, naye ekyo kye kiraga omwana nti omwana alina okuba n'omutima ogukola ki? Ogugaba. Alina okuba n'omutima oguyamba. Anko teri muntu alina mutima guyamba oba agaba nga talina mutima muki? Mulungi. Bakiwulira. So kati omwana bw'omuyigiriza okugaba n'omuyigiriza okuyamba banne, ffe nga tetusinga nnyo kikola wano. Era ntambulanga ne batabani bange abo nga nkomyewo okuva e Bulaaya nga ndi nabo wano nga twavule ne bakusanga, Daddy, you're giving everyone money. Ne bagamba, you see those guys? They are people who will tell you that don't pass there. They are thieves. Ne bagamba, that's good. Ne bagamba, you see those people? Be bajja okugamba nti wali batundawo poloti. Bakutwale waagitunda yennyini ate ogigule ku ssente ntono. Kubanga wakola omukwano nabo. Kati nze bwe najja nabo oluli emabega wonna nga ne bwe nzija mu Kampala nteramu okutambula nabo. So bwe badde e Kampala, abaana bwe tubazza e Kampala era nsaba abazadde bana nga basobola, kiri expensive, so much expensive. Pakati nze okusitula family n'ogula tiketi 7. Kinenemu. Yeah. Naye nga nja kikola era mbadde nga luli nkikola. Luli lwakuba mbadde ngula z'abaana 5. Kati kweyongeddeko bantu tulina kugula za 7. But you have to do it. Okay. And the more you do it, bw'olaba ng'okwonoona omutwalo ogumu 1,200 oba gumu kitundu, olaba nga yonoona ssente, naye olina ky'ozimba ekitalina price. Okay. Kale, lwaki njagadde tuyitaawo? Byensonga lwaki abantu balwana. Abalwanira ku embassy za America, Canada, Bungereza n'amawanga ga Schengen. N'amalala gali mu Bulaaya. Nina ekira kye mba nyala okugamba. Ekyabazadde kiri kyogamba nti abaana bwe tubatwala. Bwe tumala okubatwala ate tufube nnyo okulaba nga ffe tusigala tuli ki? Kimu. As parents. As parents. Kubanga tuba tubawa ekyokulabirako eki? Naye ekyo nakyo kizibu mukko. Kubanga simanyi mwe mukola. Naye already abakyala batondebwa nga baliko wansi. Kati balwana okwambukamu. Then culture yaffe neetabaganya kimala, musajja taddibwamu, musajja abayogedde bireke. Kati amateeka geewo mwe gabasanga bwe gaba favoringa gakuba omulundi gumu. Ne gabambusa. Kati ate omusajja n'ateekebwa into a situation gy'atali used to. Nakka wansi. Kati how do you manage to survive amid this culture gye wakuliramu ng'omuddugavu? Kubanze n'omuntu gwe nagamba nti omuntu obanga obadde Kampala for 25 years
kuva bwazaalibwa egyo emyaka mingi kubanga yonna ntushobora n'amalayo emyaka emirala 25 mu bulamu okuweza ameka 5 kati kitegeeza emyaka gy'omaze ng'oli mukulu mu Uganda mingi okusinga gino gy'otamanya gy'ogenda mumala ku Bulaaya. Kati how do you balance it? Obedde omukyala alabandaba kuki kubanga kino kyayayaanira okufuna kati eri amateeka ge gakimuwadde kyokka ate gwe wekakikuwa gakukakkanya omusajja gwalina okukkiriza oba mukazi yalina omanya nti okay etteeka limpadde but then I'm married to an African man. Nze nkugamba ogenda answer bweti kukkiriza gwe omusajja nti kakati ono wazze atambula bwe wati n'omukyala n'amanya nti fine nze mwene ensi erimu amateeka agampe balinda naye naasigala muki musajja kati ne mu balansingira awo ekintu kiba si kyangu kirimu challenges ekyo nkubu yangu kirimu challenges naye mulina okufuba okubalansinga ekintu ekyo ne mukkiriziganya bwe kiba kibalemye mwena muloozinga mwena mufiiriddwa abaana bano bwe mwazaala bwe mwagamba nti mukuliza mugenzi obakolerera mubakoledde kino mubawa ebyokulabirako ebirungi kuba ebibi ate ng'ebibi bajja bitwala babikoppa nnyo okusinga bakoppa ebirungi so kikye tulina okukola kukkiriza kiki kye nagambye ekyokusaba wemalirako mu kyaki wemalirako mu muzikiti eddiini neekusigalamu kikulu notalowoleza nnyo mu ssente abamu tuli unfortunate nti emirimu egimu tegitukkiriza kukola genda mu kyaki every Sunday nti emirimu egimu Sunday etuuka ng'ogiki oli ku mulimu oba emu neetuuka nga wakoze ki nga wakoze kiro nga tosobola kugenda kukola okusaba misana naye ye omukyala n'abaana bakole ki balege bagende basaba okay ate n'okutuula era ne mwogera mwenga abantu mwogeramu nga family exactly era ne bwe kiba kisoboka kiri kyenkuzizaayo okugamba nti family n'ogitwala neekomawo ne mubeera kuwa abaana basoma summer holiday myezi emeka 3 kasente mma musobodde kasevingawo yes ntumanyi ebyobugagga twagala obikola naye bakomewo okko naawe at omulundi gumu mu mwaka mwaka kiba kinene ne bwe mujja mu myaka 3 yeah kati obanga olina kyewakola wano ye time okikola ki okyongerezaako n'omukyala n'akimanya oba naawe omwami n'okimanya abadde obawa update ku ntambula y'ebintu mukoze ne mbirambula mwenna n'abaana naki naawe ne family sinaki ne bayana involve mulina site ne bajja ne babaako bye bakola of course nze sibalekaayo nga bazze wano bwe tubeera ne site ffenna abalenzi tukola ki gye tukeera ate ne basiibayo n'akawunga ne bakalya ne baki n'abakozi kibayamba n'okufuna feel wazze kampani tova ku cafe java zitova ku KFC brand ready ebuze muyine wake kati ate nze already ebisaabi bamanyiiza era babiri omulundi gumu so bajja wano tebabirabanga ebipya naye ate era tebabyagala nnyo ekiri awo wakikuyisizzeeyo omugaso gw'okutambula wakinagambye tubalemera kubudinisa buli bugagga na family kakati awo wentukira ku eri ensonga this year tulina ki ku side ya conference kubabire bena olaba tubinyumiza byonna waliwo afunye excitement ey'okutambula naye awo waliwo obufere bungi nga bulijjo then awo gwewoyingirirawo obufere bubeerawo bannange era tujja beetondera nti fe abakola emirimu gino oba abaagiyama oba abeeyama okukola obuyambi buno tusanze challenges nyingi nti tulina betukolagana nabo abatali trustful naye omuntu muzibu okukebera kabeere nze nange nsobola okusobya mu ngeri emu baki endala naye zze noŋŋamba notaddeyo okwogera kuba yinza okunjogerako nga nekyogerako ddala teyali nsobi yange oba yali ya muntu mulala obanga nze nakitegeera bulala ate naawe nojja nokikola ki bulala so tulina conference ey'ogwokutaano eya mental health and disability eyo conference yakayene kakalambwe baziyita mental health and disability ekati bamala dda abo erinnya lyabakalako nabo bwe bagyetumba ne bagita applications bamala dda zamala awo nkugambye omukaaga bembadde traininga abagenda okutambula sofa mulimu n'abalala tamanyi naye nga 6 I'm very sure I'm with them traininga naawe oba ng'oli eyo ng'onoonya purpose of travel kubanga conference ekuwa ensonga y'okuyingira Canada wakiwulira oba visa wagifuna dda
oba ogino badde otambula n'ogenda Canada waliwo omukyala era yankubidde yesterday but one nga nakatuuka awo n'angamba ayagala kutambula this time ne mugamba no worries naye nga visa yagifuna luli ne bakaye okusobola ofuna visa nga wateekamu ensonga endala naye nga ate wali wona tukakameeza wali bw'oba wagendayo okusooka kati kuguno ki ekikutwala kuno ki ekikutwala eno conference ate weekuyambira okay ne weba visa yo yali ya biki oba biki second time bajja kubuuza luli wayingira leero ki ekikukomezaawo okay bw'eranga visa esooka nga wagifuna naye nga wagifunira mu bintu birala siku advise nga kutambulira ku health nga tewafunira ku health omusajja awekwasa ekyo n'akukomya mu kkubo profile yo yenna egamba oli mu business person okiwulira kyobola nti tukola conferences ez'enjawulo bwe mba nga siina eri mu lineage yo nenfuna kati nga nze neya business yabakwano bange abo bensi bankugamba abakola Global Youth Business Forum ya Gwamusanvu lwaki bakitaddewo mu Gwamusanvu targetinga World Cup abasajja bano bagenda kusumula ku visa era bagisumuluddeko ndi sure because of the World Cup tebasobola kusigala nga bamyumyudde nga luli ate n'ekirala nabo bennyini bakimanyi abantu bano betutambuza be basigalayo ne babakolerera ne basaba obutuuze ne bafuna cheap labor I'll call it cheap labor kubanga omuntu okumujja eno ng'agenda nga expatriate nga tomutadde amutaddemu kiba expensive agendera ku work permit it's a bit expensive ate n'emisoso miki miwanvu ne wano abaana batuuka eyo bagenda mu shelters ne bavaamu abasobola wadde abamu baganira mu shelters ne bafuna embeera ennungi ne bagula n'amamotoka naye nga alemedde mu shelter which is not good era ekyo kyatudentinze nnyo kyatwonoonedde nnyo ekyo mbabuulira bannaganda bange bannayuganda shelter ku mwana atulaba atali mu Bulaaya shelter eyawukana etya n'ennyumba yo shelter kakati ojja kulaba nga hotels oba ebifo ebyo byakolebwa olw'abantu abatalina wakusula Bulaaya nga bw'omumanyi nti abeeramu ebizibu bingi osobola okukyankalana n'omwami wo oba ne mukyalawo oba ne muzaddewo n'ofuluma ennyumba oba ne mutakkiriziganya n'onoonyawo okusula oluusi nga tolina hotel eza hotel okuba essimu n'ogenda ku shelter yo ne bakuwawo okusula oba mwezi oba wiiki paka baweetereeza so yandibadde temporary homes ku muntu ayeetetenkanya batera batekamu kumala bbanga ki luli zaabeerangamu n'emyezi 8 mwaka naye kati refugee crisis eyo bwe yayitirira abantu ne batekamu for long okiwulira kati ate ne zijjula ne batuuka n'okupangisa hotels ate nga of course hotels za bbeeyi kati bannansi abasasula emisolo ne bacomplaininga ne bagamba abantu bali mu shelters muli awo mubatadde awo mu hotels tusasula ssente nnyingi ze muspending of course Bulaaya nga bw'omanyi buli kimu ojja kyogera Ontario government baffe tulina gavumenti ez'ebitundu kati nga Ontario province ena gavumenti eyaayo apart from the federal erina okudikiranya ssente zeekozeseza ku refugee ki claimants negamba nti twakozesa $1,000,000 kubafuddayo basula kati munansi awo omusolo awulira nga akola ki alaba nga ssente nnyingi ate nga takyabafunamu ayinza bapractical takiraba ng'omusolo guva mu ye okiwulira ng'oli wali otudde omaze obuze n'emmotoka abamu bakola ebirimu wansi undercover n'agula emmotoka nga shelter ejjudde emmotoka waliwo shelter awo gye mmanyi kuyanga ng'abaana balina emmotoka ez'ebbeeyi abamu ne tubagamba naye mufeeyo ekirala tuwe chance abaki abalala kubanga ebyo byaleetedde abasajja okumyumyula so singa baavaayo abantu ne bagenda mu kati ebyo mu training abalala tebabayisizaamuko bwe buzibu abalala tebabayisizaamu naye ffe tubabuulira kasita oyingira abaffe tubabuulira enogamba kikole tolwa mu shelter kuba newoolwa mu shelter oluusi n'empapula zikola ki zikaluba naye empapula ziba zikalubye nga wava mu shelter toli ku ssente za gavumenti wasobola okufilinga humanitarian yetya bakumye ku claim yo gy'otaddeyo naye nobaga bannaayi fine munime muŋŋaanye bino naye nze mbadde wano mutuuze nkola emirimu gyange ebiri oba oluusi gumu mpa omusolo ne bakama bange baabana abankozesa banjagala ne bakama abo ne bakuwaaki recommendation jaji n'agamba omusajja mutuuze wadde mwamumma kuba claim ye naye mutuuze mulungi akola awo emisolo ne bakuwa obutuuze semikisa mingi omuntu ava mu shelter aba atandise kale tudde wali tumalirize njagala kati tulina kireero y'okutambula
mu Gwokutaano conference ya mental health and disability tuli ready. You can call me no registeringa nitukuwa invitation no tambula mu Gwokutaano. Okay. Then mu Gwomusanvu tulina eri ebaddeyo ogw'ekkumi ya business twagiziza wano mu Gwomusanvu because of the World Cup. Ey'Ogwomwenda ya substance abuse, addiction, suicide and mental resilience or mental health, the African Canadian Foundation, where I'm the CEO, ekyaliyo mu Gwomwenda. Era registration ziri open. Wabula ebifo bisigaddewo bitono. Lwaki? Olw'embeera eyo eriwo tetwayagadde kuleka mbeera nga eri very open tojja kuwa buli omu invitation. Twali tuwandikira immigration twagigambye abantu 5 mu abo. 5 mbasatu 5 batano. Yeah. Invitations zigenda okugaba era yerisi gye tugenda okuwa immigration. Kitukola okwewala abafere bano abooza mu invitation zaffe. Kati gwe bw'otacontactinga nze oba bw'otagenda ku website n'osasula era ennamba yange ojja gisanga ye Canada oba n'amanya kufuna right invitation. Ojja genda ng'oli akuwadde invitation agamba yagiguze ku nze oba yagiguze ku ffe otuuka mu immigration bateeka mu Butesi African Canadian Foundation list n'ejja y'abantu. Omusajja wateekamu erinnya lyo nga teririiko bw'aba akuyamba ejja kurejectinga naye alina okuwa ban because rejection kye kigonvu ban age oba oluusi 10 fraudulent information ate bakuwa ban n'Omumerika aba takyakkoonako kubanga system yaffe n'ey'Amerika zikwatagana. Leero tusasudde ssente mmeka? Leero tukyali mu ssente ze zimu 420. Okay. Lwakuba nti Canadian dollar olwaleero nejjo yalinnyeemu nedda ku 2.7. So 420 eza Canada. So za US charging a ssente za US. Tucharginga Canadian. Ekyo kitawaanya nna ali byo tukitanga. Waliwo n'eyazimpereza wano ku mobile money. Nampereza milioni emu namugamba naye nga wampereza ssente nnyingi. Nagamba nti wagambye zaaki? Wagambye dola. Meka 420. Namugamba mukwano. 420 eza Canada. Kabaka 25 by that time. Nemuweereza ssente ze. Lwaki okikola nti olwaleero omuntu ajja kujjamu obwesige. Akuwadde ssente zo mu charging ya US dollar akulabye ku video ng'ogamba nti nedda. Fete charging ya US dollar. Trust ebeefudde. Ebeefudde. Lwa mitwalo emeka gyasukkawo ngoba 28. N'aba business no bali ku ya Canada. Exactly. Okay. Byonna. Ekyo Canadian twadde tukiranga vinnyo. Kale. Ando byonna Canadian olw'ensonga nga bwe nkugambye nti ne website by the way yakyuse tuyina .ca www. Squeeze back kweriawo details ezisinga muzifune tugenda kukubanga mention tujja kugenda nga tugira bit by bit kugundi eno naye nga nze nsaba abantu bagezeko omukisa gwabwe. Okay. Buli omu n'omukisa gwe. Visa basajja beetegereza nnyo bascreeninga nnyo kanaffe gye twakoze ebya jumula ntubikola ki nbivaako ofune batono bona asobola okuyambako era n'abapepa waka tulina batono bali be batukubiranga n'owagundi n'omusindika wagundi no those other people have disappointed us. Omuntu akubira essimu anko nga si gwe gwe bawa ssente za pepa waka baazi wa mulala naye ng'omusajja mukubira essimu tagikwata kati gwe notandika okubeera n'omugugu ogw'okubeera stressed wafuna za registration zategeka mukolo oli yafuna omukadde opo oye Munnayuganda pressure nejja eri ggwe n'owulya nga tokyasobola kulya mmere kati nze biri byange ogimanyi nkola 2 weeks night 2 weeks day oba ogenda okwebakawo bw'ati n'akuba ogamba God ayagala kwogera eddakiika 15 kale gundi munoonya atakwata simu mukubira atakola ki so kati twakendezeza abantu be tukozesa tulina 2 bokka. Okay. Ekitali ekyo genda mu babo b'omanyi Segivic Tours and Travel awo kwa Lua Park ne madamu wange omulungi Madam Fauzia. Then mpoze ekisigadde kyakuba wa namba ya simu eye Uganda yino eneebeerako 24/7 ne bwembeera e Canada ne bwemba ngenza America ebeera ku roaming eriko WhatsApp ne direct 0701 51 8000 Kanana. Yeah. Eyo eri manya gange Waswa William Sesanga era gye tukozesa ne ku mobile money.
nkubira bw'oba tosobodde kuba leka message mwe mba neebase naye kati e Kampala ne baka ku 9:10 simanyi eye Canada eri +1 647 740 1951 Give them +1 647 740 1951 eye Canada yo teriiko direct naye WhatsApp yayo kweri. okay. So kati bwe tudda ku eno eye Uganda Kati kweri direct. ne bwoba olina kika mwita mutya bwe nkubira wadde ndi eri Roaming ebeyitamu. roaming esigadde nze nsasula. Okay. Yeah, you just call it. Kati kitegeeza kubanga olina omulamu naddala nga tali Kampala. Yes. Kuba atali kumumalira obudde ate nga akusasulidde abutaddemu ne ssente oba okoze. Kati ndi Kampala. Kati Call me tubasobola okola manye kola appointments ne meeting abantu nga 6-7 n'omukyalo oyo pepa wako w'omwami ne tutuula ku office ne twogera ne tubayitiramu. Luli baali tebacharginga ssente eza consultancy. naye kati bacharginga ate nga batuufu. Nabeera ne meeting abantu 8, 9, 10 olunaku ne lufa. Ne bakubuuza kakati sooka tukoleko. Nga nange bwe bagala mbakoleko nange sifunye wadde aligesitalinga nga nange ate siri bulungi. So whoever is coming for consultancy manyi ojja kujja n'akasente kowaabo sinze ofisi yaabwe w'omeetinga. Tweyanzeege si mubi kawinta ak'ennaku zino ak'omulundi guno kabadde k'amaanyi. Nabakawa emboozi y'omuziro naye yali ya mu America awo. Jjukira tuli ku line emu. Namwe gubadde gwe gumu. Yeah, Boston, New York, Toronto katuyisa bubi. Gwali mungi. Bagamba gwali mungi. Nange gwampisa bubi. Ne gumpa n'ekirowoozo engamba waayi. Okudda ekyaddondo. Naye nga okudda kwange nze era nzira bulungi buli kaseera naye era still emyaka gibulayo mitono kati okukola ki okuba Omusomali. Kasankwata foundation ng'eyo ne ngikwasa abaana ne tumanya nti buli kimu basobola kitambuza nze ne maama waabwe nga tukomawo tuwummula. Eri tuddangayo okukola ki? Kulya ssente. N'okukyala okulaba abazzukulu. Kale tweyanzeege. Tugenda batugobera details ezo wano. Tujja batubabuwa details. Ekirala mpozesa njagala ogamba abantu nti please bw'obanga ova wano bw'ogenda mu nsi yonna kebe Buwarabu ango beera ng'olina focus y'ekyo. Gulawo account wano mu banka yonna, teekako app yo ng'osobola okudiposinga ssente n'okuziggyako. Temudduka. Funa bank manager mu banka yo gye wagulirawo account osigaze communications ezo. Ate bank account temuziteekawo kubeera dormant, musigale nga muteekako ssente oba nga muziggyako. Kubanga baba bagamba nti eziri dormant ze batwalako ki? Ssente. So buli wobeera ng'olinawo account wano oba tovuddeewo. Ate ssente zino zisobola okuyamba mu buzibu ne bw'obeera eri. Wakati tulina abantu nga ffe abamu nti tuyambako abantu okujja ssente e Uganda okuzitwala e Canada. Era alina ekizibu nga biganye Canada nga alina kujja ate Kampala. Abantu bangi era olabye gwe mbadde njogera naye wano ali mu kushipinga mutwalo gumu 1,200 kuzitwala Canada. So bw'oli Canada ng'oyagala okujja ssente Uganda ziza Canada nkubira kasimu. N'abe Canada abamu abazijja Canada okuzireeta wano nga nnyingi kuba eri restrictions nnyingi ekiwulira. Ozijja Canada ozireeta wano naka investment koyagala kukola mutwalo gumu 2.2 give me a call. Kale ndoza tugenda kusukkawo until next time. Beere bulungi mweraba.